yanziza nnyo nja kusaba omukulu sebo oyinza okutuulirako awo Xavier mu bazanyi abajja obuzi omukyalo ono ayinza okuba nti akoze bulungi era n'asiimibwa ne kasatifika ekyako tujja kuzzaako omukyalo omulala ayitibwa Nakawooya y'omukyalo omu ku basiimiddwa abajja obuzi nga naye omu ku bakozi obulungi. Tujja kuzzaako omukyala ayitibwa Shakira Semakula omukyala omu ku abo era abasiimiddwa abakozi obulungi. Shakira Semakula bantumye kuwa akantu ako. Asamba Harriet asiimiddwa olw'okubeera omukyalo ow'empisa mu kibiina nga anyweddemu banne akenzo. Oli asinze mu bakyala omukulu Joseph Mwogeza sebo wantumiddwa mpe okuwa akantu kano osiimiddwa mu basajja okubeera omusajja ow'empisa mu basajja. Mukama wange neeyanzeeke sebo ekitiibwa asiimiddwa okubeera omusajja omugumiikiriza. Ono muyindi musajja mugumiikiriza nnyo amaze mu kibiina emyaka 10 naye akatandika okulabikako naye ng'agumiikiriza sebo ekitiibwa ne bakusiima. Ono y'omu era ku bakadde mu kibiina muno aweereddwa ekirabo kino mu basajja nti y'omu ku baleese amaanyi amangi alabika nti agenda tuddira mu bigere afunye akalabo kano naye abadde musajja mugumiikiriza nnyo. Omusajja akoledde nnyo ekibiina ebintu bingi nnyo era naye n'asiimibwa woofiisi agikutte bulungi gwemutuukirako naye n'asiimibwa olw'okukola emirimu gya woofiisi obuki kaakati leetesebo mukama wange totoolanga butoozi tobola obutoola ebitali bibyo. Omukazi yazadde omwana simanyi oba naye kale omukulu Abbe naye asiimiddwa olw'emirimu gye emirungi intaneti agikwasaganyiza bulungi naye lwe tumusiima nawe wakasitifiketi ako. Omukyala Nanteza Fiona wasiimiddwa okubeera omu ku bakyala abakulu abakoledde ekibiina kino era bakizannyidde nebagamba tukusiime bwe kityo. Omukulu Saka bantumye okuwa akalabo kalimondo katonotono naye ne bansaba okakkirize. Omukyala Fiona Fisher akalabo ko wakandekedde bantumye ne bagamba nako nkakwase. Omukulu Segujja Hamis bampe naye nkuweereko n'akalabo kano katonotono ne bansaba okakkiriza. Bakusiimye olw'okubeera omuzannyi omulungi omuwulize ne bagamba nkuwa akantu kano n'akabaasa ako nomuli akalabo kano. Omulimira sebo onoosomya tuyita mu bwangu bantumye kuwa akalabo kano n'akantu ako okwebaza olw'emirimu gy'ekibiina okuzannya n'ebirala byatusiza denga. Nkuleetere sebo kuliko n'akalabaasa ako katonotono kalabo bakwebaza olw'emirimu gy'ekibiina sebo akemu muki akemu munya tujja bigendamu olulala. Natumiddwa ekibiina nga bakusiima olw'okubeera emirimu gy'okikoledde okuzannya n'ebirala ne bagamba kwase obuntu buno obukkiriza. Waliwo akongerezaako akayimba bwani omukyala Nanteza bantumye ng'ekibiina okuwa akantu kano satifikeeti emu n'akalabo ako olw'emirimu emirungi gy'okoledde kiki ekibiina ne bagamba nkusiime bweki. Omukyala Nabatanzi Diana ani akiikirira Nabatanzi Diana bani Nabatanzi yafunye obuzibu kiki kale omukyala Nabatanzi Diana
omutugambire nti ekibiina kyamusiimye olw'emirimu emirungi gy'akikolera ne bagamba mukwasa omuntu buno olw'okusiima kwe. Omukyala Wendi Kabuye yaliwa byona omukyala Wendi Kabuye obututuusiza obubaka buno omutegeeze nti ekibiina kisiima nnyo olw'emirimu emirungi gy'akikolera. Nja kwetaaga Director Kasagga Jamiru w'ekitiibwa ekibiina kyantumye ssebo okukwatisa certificate eno n'akalabaako nga bakwebaza emirimu emirungi gy'okolera ekibiina nje ssebo w'ekitiibwa. Ekirala abatafunye ku mulundi guno si lwakuba nti temukola bulungi, wabula tulwane ate omulundi oguddako tufune omukisa tubeere abamu ku abo abagenda okuyimirira wano nga tukola ekintu kyekiki. Nja kusaba memba baŋŋambye mbu mbayite basiniya memba ababadde wano mbu balina ate kye baagala okukwasa omukulu Maliki. Ekibiina kyantumye mbasiime olw'emirimu emirungi gye mwakatandika okukikolera. Nti okuba nti temufunye certificate ezo oba ebirabo nti obedde twegattibwako nga enteekateeka zakola ki, kati mbasaba ekintu kimu tuzikolerere agwe nga toliiko, tuzikolerere omulundi oguddako tulabe nti tuvuganya tubeere abamu ku abo abagenda okubeera nga tusiimibwa, naye nga temuvaawo wano tugenda kwegattibwako abantu bali nga tenagala twogere nga we mujja. Omukyala Judith oli omu ku bantu abasiimibwa ekibiina newankubadde tofunye kabaasa ako oba certificate eyo okusembyayo kabadde kaki, naye ngaekibiina kikusiima nenjagala obuuzeeko ku bantu omu ku basinga memba betulina mu kibiina ne Samula, naye Samula asobodde okutambula n'akola ki n'agenda, naye tutera kulabika mu bantu bakwebuuza bane nga bwe mujja. Mukama wange essanyu ligenda kutta Fiona Fish abadde takisuubira. Sirina nnyo bingi byakwogera okuleka essanyu, ndaba nga aromatic ekula buli ddala kwe tutuuka liba ssanyu. Era nkakasa nti director film industry ogigaseeko ettofaali, olina legacy gy'otandise okuzimba etagenda kuba nnyangu yakumenya. Saba Mukama tuyikuume tutambule paka. Baŋŋambye kati mujje mbabuulire ebyange nze mbalekere ebyammwe njagala kuvaayo. Abo balina kulu gye bakoze naye tebandibula. Speaker, oyina ebigambo oba tewali kuba ndaba tuli mu kunoonya ayogere tayogera. Oyina ebigambo? Wammaabo bajje. Oyina ebigambo? Bw'oba wabyogedde tugende ku kirala. Ndowooza si kyakukaka agambye yabyogedde tewali kirala. Atidde okubyogera. Bana sinze mutesitesi w'omukolo guno waliwo akakiiko akaguteeseteese, nze njagala kutta muzindalo nga maze ebyange ngubakwase. Naye mbasaba mukije musoke mujje mbeere wano. Omuzindalo guno njagala ngubakwase. Then omukolo gwammwe ngubakwase ow'ekitiibwa essebo. Omukulu Kasagga. Tuguvuge speed. Kasagga aliwa. Jamiru. Jangu wano bakulabira. Wadi. Bade bakulaba. Jangu wenyige eno kidi tuda. Abasajja bawanvu mu jeno. Bukenya jangu eno. Jangu eno. Bali munamu obuzibuzibu naye ndowooza bajja kuteebebwako essaawa yonna. Okwongera okulaga okusiima kwange gye muli nga ttiimu eno tuwangadde ebbanga ddene sirina kye nyiza basasula nti oba kyekino kubanga bye nalibwadde byonna mbirina, wabula abantu batera okugamba ebigambo kimu oba bibiri nti nsaba Omukama abe kyemusinga okwetaaga. Mbakubiriza tubeere bumu, tubeere buki, tujja kutuuka ku buwanguzi n'okufuna ebyetaago byaffe insha Allahu taala.
mpozi ndakalala okubasiima omwaka guno 2013 agwako munaku nga 10 na ziizo kati oguddako gwe mwaka mu mwezi 2022 mu mwezi ogwokuna insha allahu taala njagala mbatwaleko Dubai mulambuleko mukole ku shopping abeeyo ngasuulidde bugalo ekiwadde munnange okutegeeza mu nteekateeka zammwe ez'omwezi ogwokuna mbasaba munteekemu puroguramu gy'okubeera nti tugendeko Dubai tutambuleko wiikingi emu 2 tunyumirwemuko inshallah era wenanga mbikola kubakola ki kwebaza kubasanyusa sina kyakubawa olweki baazibawadda emmotoka muzirina abakyala n'abaami mubakola ki kati kyembawa sikikola ki bano kyenkoze ku bano si kwe kigenda okukoma waba bwe kiva eno kidde eno oba wa oba tudde eyo kyentegeeza okukola kwammwe ennyo n'obwesigwa n'okunzikiririzaamu tukole nnyo insha allah ne mu omwaka okujja tujja kuba tetulondamu bani be tukola ki ebigambo byange byebyabatesitesi mbeeraziza buli kimu ngukwasaani bagumbere Florence director naye musite muleke Dubai nja kwetaaga ayogera tuseruddawa mutuseruddawa sebonze nsaba director Dubai MC etagisa Okay, owekitiibwa certificate yene ekwatiddwa omukyala Nampijja BBS refine esinga naffe tugikoledde mu ssente empitirivu ennyo n'omuwendo ogugirimu kubanga tulaba nga ssente obusente teziyinza kumala oba ettaka oba ebintu byonna ebyensi so tusaawo ekintu abazzukulu b'abazzukulu kye balisoma nti yali tiimu ey'amaanyi tiimu gye yatandika nayo tiimu empambanyi sula gye yayise tiimu enjeekera ye yakola bwetyo naffe taata kkiriza abakyala bano bafukamire bakakkane mu maaso go nga bakwasa certificate eyo obugalo bwa members mu lugendo era nkakasa wentuuse nzirengera bwezi tezirina kakyemba bweziri zininze zikola ki zikwatako naye byonna ebyo mbituuseeko lw'amaanyi ga mukulu ono nkakasa ffenna abayimiridde wano olina ettaffaali ly'otadde ku buli muntu ali wano kubayimiridde n'abafukamidde kale tusiima nnyo tusiimira ddala nkimanyi tukusobya naye otubeeredde omuzadde omulungi era tukusaba oyongera otubeerera omuzadde omulungi nga ne bwe tusobezza bw'oba okangavvula olekamu munange director mukwano gwange nze ng'omuntu mukwano gwange tuyomba naye munange wayitawo eddakiika ntono ne tuddawo ne tukwatagana kubanga nategeera oba yategeera nti emirimu ebyo bikola ki bibaamu kale naawe bw'oba ofunyemu obutakkaanya ne munno ali eyo essaawa zino tekinyuma kuteeka kantu ku mutima n'okalikeerawo nekabeerawo ekyo mukiveeko ate ebirala bikole ki bitambule bigende mu maaso nkimanyi teri muntu mulamu atanyiiza mulala obulamu bwe tulimu bwakunyiiza nakunyiizibwa kale bw'oba oli akunyiizizza musonyiwe kuba naawe nki ogenda kunyiiza omuki omulala ffenna nga bwe tuli wano tewali atanyiizizza ku lubowa taliiwo naye ebbanga lyonna atubeereddewo n'akuwuliriza n'omusaba ekisonyiwo n'akusonyiwa n'asigala ng'akutwala mu maaso kale entanda gye mbasibirira mmwe bato baffe eyajja ng'ayagala erinnya ojja kulifuna bw'onaaba omuwadde obudde ate eyanona ssente kankusabire naawe ozikole ki ozifune naye nze ndowooza tusooke tufokasinga ennyo ku linnya eryo omuwe time ajja kuzimba ajja kufuula oyo omuntu gw'oyagala okubeera era ne ssente zijja kuba ki zijja kulabika neeyanziza nnyo neeyanzeevu okumpuliriza
Kantwala omukisa okwebaza ba service providers baffe bonna okutandikira ddala n'ab'ekifo kino. Bw'aba waali asooka ajjeko katono. Wali kakutusooka ojje. Ono omwami bamuyita Kakulu. Omwami ono wa transport waffe teri atamukozesezzaako mu aromatic nkakasa. Kakulu omukubira essimu ne bw'aba luddawa ayanguwa n'ajja n'akutaasa mu ekyo ky'oba oyagala. Weebale tuufaako weebale. Ekirabo kiba mukulu. Omugalo bannange bwatyo bwakoze nagamba eri naye nga director bamembers abaromatic bagambye certificate bagikuwadde ojja gisiima naye ne bagamba nedda that is not enough. Ne beekwatakwata ne bagamba balina okusanyusa ekisingawo. Wetwogerera bwe batyo bebazze basenior members bakoze bwe batyo. Kiri gy'oli director oba ogituula waggulu oba ogyebika tusumululeko oba nedda. Mukiteeke mu mawulire abalayivuwa